Kaddugala Barack Obama okukola kino kiddiridde abakugu mu ggwanga erya Amerika okukizuula era ne bakikakasa nga President wa Russia Vladimir Putin ne gavumenti ye bwe beeyingiza mu nsonga z'okulonda kwa Amerika okwaliwo mu mwezi oguwedde. Putin mwe yayambira President omulonde Donald Trump ne banna Republican abalala okuwangula ng'ayita mu kuperereza ekitongole kya FBI okuteeka emisango ku munna DP Hillary Rodham Clinton eyeesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga eryo. Ensonga endala Obama gy'asinziddeko okugoba abakungu ba Russia kwe kutulugunya Abamerika abaali mu ggwanga lya Moscow bwe baasibwa nga tebalina musango nga kino kiteeberezebwa okuba nga bannabyabufuzi abaali ku ntikko bwe baakikola wadde nga Russia ebyegaana. Abakungu ba Russia abawerera ddala 35 okuva mu masaza 3 okuli Washington, Maryland ne San Francisco be bagobeddwa nga bano baweereddwa nsalessale wa ssaawa 72 okwamuka eggwanga lino n'ab'omu maka gaabwe saako n'abo ababadde bakolera ku kitebe kya Russia ekikulu mu Amerika ekisangibwa mu kibuga Washington. Obama takomye ku kugoba abakungu bano wabula n'ebitongole bya Russia ebikessi ebibadde mu ggwanga eri Amerika omuli ekya Russian Spy Agency saako n'ekya Russian Military Agency bigaddwa olwaleero nga tewali muntu akkirizibwa kuyingirayo era ng'alagidde nti tewabaayo omulimu gwonna oguddamu okukolebwayo. Bino we bijjidde ng'ebula ssabbiiti 3 zokka Donald Trump President eyaakali obukulembeze bw'eggwanga linaalayizibwe mu butongole mu mwezi ogujja ng'ennaku z'omwezi 2. Ye President wa Russia Vladimir Putin azizza omuliro bw'alayidde n'ategeeza nga bw'atagenda kukkiriza jjoogo lya Obama nti era waakwejjusa olw'ekyo ky'akoze nga naye abakungu ba Amerika abali mu Russia waakubafuumuula.